Probokoza aliomu atali mufumbo yatabula abafumbo ababiri. Abatuuze b'e Bukasa Muyenga mu Katongole zooni okutuuka okukakkana ku munnaabwe bamusikaasikanyisako n'okutuuka okumuvaamu bamugobye ku kyalo. Kiddiridde omukazi ategerekese nga mukyala Media okutabangula amaka g'abatuuze banne era ne gafiira ddala. Oli omulala ng'ayinza n'okuyitawo nga ntudde kabalaza kange wange nfuma n'apandulira amalusu n'ensirika n'enzija n'ogula emmere n'engenda okuddayo wako okuteeka amanda ku sigiri n'enzokebera ku sigiri nga ndaba mulimu ebbaasa mu sigiri munda. Kigambibwa nti mukyala Media aludde ng'aliko omukazi omufumbo gwa Kijjanya ayitibwa Nantale Juliet ow'emyaka 22 ng'ono amaze n'ebbaayo emyaka 5 era nga bapangisa ku nnyumba emu. Begatta ne bakweka engoye za munnaabwe nga buli lwazanika kuwaya bazijjako lwanika engoye bwalekawo engattawo ng'azoozezza nga bazibba nga bazikweka. Nali nzijeyo bwe ntuuse wali engoye nga mbijjayo n'angamba otokwata waliwo bajjajja ne mugamba abo bajjajja benjagalira ddala kambakwateko. Tulabye nga bitulemeredde bagenda ku poliisi avuddeyo yewaana bwewaanya n'agamba ye poliisi eri emuluzira kati ngaffe ku kyalo abatwala ebyokwenda ku kyalo tusobola kulinda bantu bano kuttingana ng'oli alinda agende mu kkooti emisango gya kkooti giwanvuwa. Omukazi ono tutegezeddwa nti aliko omupangisa munne ayitibwa Jenny Awino nga wa myaka 25 gwe babadde beegatta naye ne bakola effujjo ku Nantale omuli okubba engoye ze okumuvuma ssaako n'okumuwandiikira ebibaluwa bikiro kitwala omunaku. Abatuuze bayongerako nti bano baludde nga balangira Nantale obugumba nti era talizaala ku mwana yenna mu nsi muno ssaako n'okumubuuza ekyamuggyamu olubuto. Kufuna mwana kyekyo era wasonyiwa abaana baffe kyekyo sogenda mu maaso ojja kulaba ekinakutuukako. Bamulangira obutazaala ne mugamba tekuli ng'agenza okudda ebisanze ekintu musigirire ekibaasa ye n'aliyita ddagala ne batutuuseyo ne tukuba akabonero k'omusaala ne tugamba nti awo afe Katonda waali sitaani tajjaawo. Ab'akakiiko nga bali wamu n'abatuuze bayisa abakyala bano okubaako bye boogera kyokka Mukamedi n'Awino basazeewo okwekwekamu emu ku kiliiniiki eri mu kitundu era nga beekwese wansi wa bitanda by'abalwadde wabula abatuuze ne babakunulayo nga bebasikambula engoye n'enviiri ng'eno bakira bakweka feesi zaabwe. Abatuuze basanyukidde ekyokugoba Mukamedi ku kyalo nga bamu bagamba nti bangi ku bo eby'obufumbo babivaako. Obintu ng'ebyo n'olwekyo okwewala ebyo ave mu kitundu abantu basigale nga bali mirembe. Era agende mama Shire genda va ku kyalo kuno vaako. Ye Awino gwe babadde bakola naye effujjo aweereddwa ekibonerezo eky'okugogola omuwala kyokka n'asonyiyiwa era nga yetuviiridde mu kifo kino nga Mukamedi afulumya bintu bye asobole okuva ku kyalo. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.